Abakozesa emizindaalo ebweru egimanyiddwa ennyo nga community radios wano mu ggwanga balaajanidde gavumenti ya Uganda okubajjukira ebaterewo etteeka mwe bakolera kubanga bakooye okukolera mu nkukutu. Okwogera bino kiddirira akakiiko k'ebyempuliziganya ka Uganda Communications Commissions gye buvuddeko okuwera n'okuggalira ddala abakolera abakozesa ebizindaalo bino nga bagamba tebalina tteeka libakoleramu era bye bakola bimenya mateeka. Tambula ebizindaalo gye gyakola omulimu ogwo. Era mu kiseera ekyo kyennyini mu kiseera kya kampeyini President Museveni yalagira abakola kampeyini bazikolere ku mizindaalo era twakikola. Omulimu ogwo twagukola bulungi nnyo era kampeyini nezikola ki neziggwa. Naye kyennaku nti omulimu bwe gwaggwa ate UCC yatukwata bukwasi ne tutaginenya, tuyinza okutaginenya nnyo nti okutukwata olw'ensonga tetuliiwo mu mateeka ate waliwo abeemulugunya. Tusaba ababaka ba Parliament batuule batunulire ku bulungi obuli mu mizindaalo gino kuba nabo gibaweereza batukolere etteeka. Batisiba kuno si kwankuba nange nali obaga oguba musota nange baali bankutteko ne bantwala gye simanyi oluvannyuma lwa UCC okujja nentwalako ebizindaalo byange nemala nensiba nemala ennaku 3 mu Jinja Road. Nasanga ekizibu kuba nali sirabanga sobola tambula nga newendaga sikola kisiriiwo nensaba bakama baffe batuyambe batuwetteeka sobola okubeera nga tukola emirimu gyaffe mu bulambuulukufu bwagyo kubanga ffe tuwulira nga tugyagala. Bangi beemulugunya naye nga buli omu alina ebigendererwa bye nga ye. Abantu abamu batwemulugunyaako nga balowooza nti olw'okuba emizindaalo gyaffe gigenda butereevu mu matu gaabwe akaseera ye kaaba yeebaseemu oba nga alina byakola awulira ng'oba omutaataaganyizza nnyo naye ate nga naye kennyini omuntu oyo alina obwetaavu mu muzindaalo. Abana babadde Wakiso bategeezezza nti bangi nnyo mu ggwanga nga bakola omulimu gw'amaanyi omuli okuyamba ku bantu abafiiriddwa okulanga abaana ababuze ate n'okukunga abantu bulijjo okujjumbira enteekateeka za gavumenti kyokka olw'okuba nti tebalina tteeka beesanga nti buli ssaawa bakolera mu nkukutu. Sendawula Zenja nga ndi kuneeta waba emizindaalo ku luguudo lw'Ebombo. Emizindaalo egyo gye tuyambye nnyo nadde okusinga ddala abantu b'ematugga. Twalinawo gurupu y'abaana nga bayita bakasolo gurupu nga bateega buli muntu ne bamukuba ne bamubba naye okuva bwe twateekawo omuzindaalo ematugga tulangako emirimu abaana ne bajja bali tebalina mirimu olw'ebbulwa ly'ebikola nga bakuba abantu batemula abantu oba oliawo nga twateekawo omuzindaalo ogwo kati tulina amakampuni agwera 10 mu Gombe Division. Abaana bajja ne tulanga okwo emirimu ne bagenda ne batandika okukola so kati obumenyi bw'amateeka kati matugga bwakendeerako olw'obulungi bw'omuzindaalo n'ekirala tulanga nnyo abaana babeera babuze. Waliwo kati incident yagwawo ematugga emabegakaawo omwami yagenda nabba ku mukazi omwana nga mutumye ku dduuka omwana kati omukyalo yajja mu bwangu obunaalanga omwana kakati yalaba omwana oyo nga bamutwala nga tumudescribing ali ku muzino ti omwana yambadde bwati ne bwati ali myaka bweti ne bwekiti omukazi nagasi ono omwana gwe balanga era omukazi akubirawo enduulu omusajja n'ata omwana omusajja n'adduka omwana gwe kubeera nga asobola okubeera nga ataasibwa. So tusaba gavumenti emizino gyaffe banne egireke kuba giyamba abatuuze ab'ekitundu ng'oggyeko ffe abagifunamu akasente naye ne community egiganyulwamu. Nze Sharifu Sendawula Zenja. Ekitundu kye tukyusizza ekitundu tukikyusiza tutya? Tulina abaana ababula ku byalo, tulina abajja nga babuze, tulina okufiirwa ku kyalo, tulina okubanga batuteekako nnyo okutusomooza okutuleetako obuzibu nga tutuyamba abantu b'oku kitundu. Tuyamba abantu b'oku kitundu ku baana ababuze kuba ku bantu waliwo gwe baleeta kati nze ewange nga yavunda okugulu mulimu n'envunyu nenzira ku muzindaalo abantu ne bajja ne bakuŋŋaana ne batandika omusondera ssente bamusondera kade kalamba era ne batandika omujjanjabira ekiruddu n'ebbaluwa tuzirina ez'ekiruddu nga bamujjanjaba naye era ng'obuyambi bwava ku wange tebampa ssente nakolera buyambi bwali buyambi okuba nga bamulese ewange omukola ki ng'ono alina ebizindaalo bino mu kitundu eky'Egganda mu disitulikiti ey'e Wakiso agamba nti beetegefu okuwa emisolo singa baweebwa layisinsi okuva mu kakiiko k'ebyempuliziganya nabo ne batandika okukola omulimu gwabwe wakati mu mateeka. Kwerinda ogenda okulaba nga gutuyambira ddala nnyo ebiseera biri we guteerawo we twalumbibwanga nga nteekako omuzindaalo ekiro kazibeesawa 8 kazibeesawa 10 kazibeesawa mmeka. Bino eby'abaana simanyi babuze ebintu birondeddwa okufiirwa ebyo byonna tukoze omulimu munene nnyo. Kakati ate mulimu ebiranga ebirala ebitali bya ssente ng'oggyeko biri byenkubidde bya gavumenti. Omuntu ayinza kuba nga afiiriddwa nga gwe mukulembezeewe najja n'akubikira ayina omuganda mpe 15
ndyoke ntegeeza abantu ebyo ebirango byonna byaki byabwereere okujjako ebirango ebitono ennyo oba bano ab'amasomero ababaddewo ate ako ka sizoni katono nnyo naye bino ebirango byanzikiriza njiri oba kati bannaffe bagenda kusibulukukira wano imaamu abagambye ebyo ebirango byonna nkana ddala oguli ewange. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abantu bano ekya United Public Address System Association Walusimbi Ismail yagamba nti batuuse mu woofiisi nnyingi okwekubira enduulu naye tebayambye. Singa tunyiza ffe nga bannamizindaalo obuzibu bwe tusanga bumu nti enkwata gye batukwatamu nga bazze okukwata emizindaalo gino bagiwamba ne tutuuka ku UCC ne batusuubiza ejizza bwe bagikwata ate n'abantu baffe babasiba abantu baffe ne babasiba ate oluvannyuma ne babeetaaga naye emizindaalo gino ddoboozi ddene nnyo ku byalo wansi abantu bagyetaaga bagisaako ebintu ebibula batuyambako abantu abafudde kwegamba gikola publicity nene nnyo so tusaba obuyambi bonna okuva ku buli mukulembeze akimanyi nti akawansi ate nga atwetaaga. Oluvannyuma lw'ensisinkano yaabwe badde ennansana mu